نعم تقولوا لا إله إلا الله تفلحون. Tomanyi budde bwe tugenda kubeera nga Allah akujjulula mu nsi. Oyo ye Allah gwe tulina okusinza. Bye bampadde okwogerako ebirabwako obubonero abantu bwe balaba nga si bwekusifu obulaga nti omuntu agasse ko Allah subhanahu wa ta'ala, oba ebyokulabirako by'ogatta ko Allah. Abanga ogatta ko Allah zambi ddene, ogatta ko Allah zambi ddene. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu hadith emu yali ne basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, bwe yamala obbakoola n'abagamba nti ijtanibu mbeewaza asaba'ul mubikaati, ebyonoono musanvu ebyannaggomora. Nabbi yamenya olukalala lwabyo sallallahu alayhi wasallam, naye nga maama waabyo bwe yasookerako nnamba emu yaga nti ashiriku billah, okugattako Allah. Owekitiibwa Allah jalla waala n'atuga nti inna shirika, mazima okungattako, la dhulumun adhim, zambi ddene, buli az'amaanyi bwa kika kya waggulu. Omwana Adamu bw'akola n'asigala ng'ayinaayina olw'ekisa kye Allah subhanahu wa ta'ala, n'asigala ng'aggabirira, n'osigaza obusente, n'osigaza engalabiyo, ng'olowooza nti obitegeera. Wallahi kumbe oli mu kuzikirira kw'ogenda okwejjusa nga akaseera kakuweddeko, n'oluvannyuma akukasuka emuliro. Mbeewaza okugattako Allah. Tukole ekisoboka ab'ebitiibwa okubeera nti tutegeera ebikolwa ebigattako Allah byonna, tubyewale, tuleke nabbigezaako. Nembakubiriza okwawula Allah mu bwomu bwe. Embeera eyo abantu yalitebenkedde mu mitima gyabwe, kubanga bwe tumala okwawula Allah subhanahu wa ta'ala nti mutonzi ye yatutonda,
waliwo ebitende ebyeyawulidde wallahi nga tebiri ku bitonde nga bibye, ne wabaawo ebitende ebyeyawulidde ng'ekitonde tekisobola kukifuna n'akatono, ng'ekyo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Owekitiibwa Allah mu ssuura eyitibwa Qasas, aya ndoozi eyinza kuba ya 7, Allah yatugamba nti qul ara'aytum, mulaba mutya, bagambe nti mulaba mutya, in ja'ala Allahu alaykum laylan salmadan ila yawmi alqiyama, singa bukya ku makya Allah n'abeererezaamu ekiro nekigenderera netwebaka ila yawmi alqiyama, okutuusa qiyama lwekiriyimirirawo. Man ilahun gayru Allah, ani ayinza obbiyingiramu atali Allah? Ensonga eyo abeere ng'akyusa obudde bufuuke bwa misana. Ekyo wallahi mulogo takyetantala. Bannatekinologi bano be tuyita baggi 8 tewali akyetantala. Kagezi munnyo tewali akyetantala. N'abagagga abamanyiddwa teri ayinza kwetantala kukyusa budde. Ayeddako n'agamba nti qul, bagambe ara'aytum, ekyo kyo mukirabye mutya ate, in ja'ala Allahu alaykum laylan salmadan ila yawmi alqiyama, naharan salmadan ila yawmi alqiyama. Singa Allah bukya ku makya n'abeererezaamu ng'omusana gutulimu olwaleero, ne gugenda ila yawmi alqiyama, okutuusa ekiyama lwekirimirirawo. N'abuuza nti man ilahun gayru Allah, ani atali Allah asobola okiyingiramu enjuba n'egwa obudde ne buziba? Ebyo situbyetantala bibye. Owekitiibwa Allah mu suratul Mulk, buno obubonero bwe tulaga oba bwe yatulaga bweyawulidde ku Yesu bwa bitonde. Yatugamba mu suratul Mulk ng'eggwako nti qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, oba mulabye muti singa bukya ku makya nga bwe bwakedde olwaleero ng'amazzi ge, kuba amazzi kitonde kye Allah kye yateeka ku nsi, obulamu butwanguyire, twanguyirwe obulamu, naye abaana bamala okuganywa ne baganaaba ne bageeyambisa ne bafuna obulamu ne bamujooga bujoozi. Ku byengera Allah jalla waala bye yatuwa kwe tusinziira ne tufuna amaanyi n'obusobozi obumujooga. Allah jalla waala agamba qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghawra, mulaba mutya bwe bukyera ku makya ng'emigga gikaze, emigga gikaze, enzizi zikaze, ennyanja zikaze. Nege bayita amayanja amanene nga gakaze. Ani ayinza obbiyingiramu atugabirireyo ku tuzzi, buli omu ne baba afuna tondo. Kyagamba Allah subhanahu wa ta'ala, in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Ani ayinza obbiyingiramu n'abawa ku mazzi. Okuddamu ansa newankubadde mu ssuula eyo Allah yagisulika bw'atyo, yakireetanga kibuuzo naye nga kyeyanukula nti owekitiibwa Allah ekitonde bwe kiba nti kikye era yasobola okiteekawo n'okijjawo kukwe. Ab'ebitiibwa, kino tusobola okukigaziyaamu nga tulaba engeri gye yagenda ateekateeka embeera y'obudde. Abazungu batuuka wano ne beegomba kirayimenti y'ebitundu bya Afirika bwefaanana. Wallahi nga gye bava ewaabwe muzira gugwa ne gugaana n'ennyonyi okusituka.
kalenge n'akwata omuzira ne gugwa ne gubikka ebisubi ne gubikka kolas ne gubikka ebisabe by'ennyonyi. Singa balina obusobozi obukyusa mu mbeera eyo, oba oliawo omuzira twalibadde tegukyayogerekako mu mawanga ga Bulaaya. Nekyo Allah yakituuninga bw'atyo. Mawanga g'Abawarabu Jaziratul Arabu ne babeera nga bafuna ebbugumo n'ateekayo kibi yateekayo nayo tegwa muzira gwenkana gugwa Russia oba Bulaaya. Abo nabo ne babeera batyo. Abeewammwe kuno ne Allah n'abateekateeka n'abakolera climate. Kalitunsi amera, ebitooke bimera, enkuba etonnya negwanika mu mbeera efaanana bw'etyo. Embeera enteeketeeke efaanana bw'etyo ya Allah teri kitonde kisobola giyingiramu. Ekisinga okuba ekyennaku nti ebitonde n'oluvannyuma lw'okubeera nti birina ebitendo ebyobukendeevu bawakanya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeyekka Allah mu bujjuvu bwe subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalal atayina mbeera zino wammanga nga buli kitonde kye tugenda okumenya basheekhe be babagambyeko ebiteega, amayembe, emizimu, emisambwa, abacwezi kuba beno baŋŋambye balina abacwezi, byonna bitonde. Ekiraga nti bitonde, ebitendo bino wammanga bibirina. Ekisooka bifa. Tewali kitonde kigenda kubuuka kufa nga kitonde. Era tewali mbano babisinza. Oli najja nagga nti nze nsinza bacwezi, agamba nti bo babeerawo lubeerera. Bitonde bifa. Ekyo kiraga nti asigadde agaba obulamu era nga yasse Allah subhanahu wa ta'ala yenna nnyini buyinza. Ekyokubiri, okweraliikirira. Ekyo kiri mu bitonde byonna. Atalina kweraliikirira ye Allah. Naye ebitonde embeera ezijjawo zonna tugambye nti ebitonde mu mbeera ebaawo yonna mubamu okweraliikirira kwabyo, oba majinni oba owekitiibwa Allah yateeraliikirira. Ekyo ekitendo takirina. Okwetaaga, wallahi ebitonde byonna byetaavu. Emizimu myetaavu, emisambwa myetaavu, abalogo betaavu. Ajja n'akulimba n'akutuma, genda oleete embuzi ey'ebitanga, genda oleete enzirugavu eya bbulu. Oluusi ayinza okutuma eya bbulu nga tebangayo, naye ng'ekimukutumizza embuzi eya bbulu si kirala. Ayagala omugeni nti sigirina, agenti leeta emitwalo 80 asobole okugula poloti alemedde mu muzigo. Kyekimukutumizza embuzi eya bbulu. Oba asobola okutuma embuzi gy'ojja okufuna ng'aludde okulya ku nnyama, n'ogenda n'ogireeta ne bagisala ne bagikolerako emikolo egy'ekikaafiiri, ne bamala ne bawuuta supu ne balya. Ne baba bulungi, akutumye n'engoye z'akadinnya, mukyala we zibadde ziyulise. Kitegeeza ki? Nti ebitonde byonna gye muddusiza emitawaana gyammwe byetaavu. Oba abashiriku gye baddusiza emitawaana gyabwe, wallahi byetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kitendo ky'okwetaaga Allah takirina. Ekisembayo kwe kunakuwala. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala anyiiga mu bitendo bye mwekiri, anyiiga. Osobola okukola ebimunyiiza Allah, naye owekitiibwa Allah tanakuwala.
tulina enjawulo nnene wakati w'okunyiiga n'okunakuwala. Omuntu singa bukya ku makya Allah jalla waala naggerera n'ofiira omwagalwa wo gubadde oyagala ennyo, onyiiga. Baga ni mumulika akyanyiizi yafiiriddwa omuntu. Nedda. Aba mu nnaku, aba anakuwala olw'ekimutuuseeko okubeera nti kimuyinze. Eyo embeera Allah tagituukamu. Naye bannaffe ku bitonde bye baali bayise Katonda nga mwotadde ne Nabiyullahi Isa sallallahu alaihi wasallama yanakuwalako, kubanga kitonde Allah subhanahu wa ta'ala tanakuwala nga kye kimuleetedde ennaku. Kuba ekikuleetera ennaku oba ekireetera ekitonde ennaku kuba kukuyinga nga tokyakiyinako busobozi, kikuzitoyeeko nikireka nga kikunakuwazza. Ate ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekyo takirina ekimuyinga. Lwaki? Ye yennyini yatuga nti idha qada amran, ye nannyini bulamuzi obw'okuntikko bw'aba alamudde ensonga yonna, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, agamba bugayi nti kibe ne kiba bwe kiti. Oyo abantu gwe bafubutuka bagende banoonya okutaasibwa okwenkomeredde eri ataliye, bagende banoonya obukuumi obwenkomeredde okuva eri ataliye, bagende banoonya obugagga obwenkomeredde n'obulamu obwenkomeredde okuva eri ataliye. Etugamba Allah nti innama amruhu idha arada shay'an mu suratu Yasin, kiba kiragiro, yalagira bulagizi bw'aba yagadde ensonga yonna, an yaqula lahu kun, agamba bugayi nti ba, fayakun, ne kiba, kyayagadde ne kiba. Subhanahu wa ta'ala. Abanadamu singa kale ebyo babitegeera, oba oli awo baalyanguyirizza okubeera nga basinza ow'ekitiibwa Allah mu nnaku zaabwe ezisigaddeyo mu musisinkana, ne babeera nga balongoosezza, ne babeera nga beetereezezza. Mu mbeera eyo tugenda mu byokulabirako naye ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nina aya bbiri ze njagala tutunuulire. Tugenda mu byokulabirako ebiraga omuntu nti azolize, ebiraga omuntu nti abuze, ebiraga omuntu nti ayonoonese, avudde ku bubumbwa. Ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu ssuula eyitibwa Yunus nga yakatandika aya ya 7, Allah yatugamba nti innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati ad-dunya wa tuma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Yayogera ku mbeera oba ku muteeko gw'abantu mu surati Yunus, abo abatasuubira bekitajja ku bwongo bwabwe nti bagenda musisinkana, ne babeera nga basiima okubeera nga bawangaalira mu bulamu bw'ensi eno mu mbeera ey'akaseerezi n'omuseetwe n'akaserengeto, ne basalawo okukola mu nkola yaabwe gye baagala so si Allah gy'ayagala, n'amateeka ge ne bagagaanira ddala kubanga gabakalubiriza, tebaagala kusanga kaseerezi na bwangu, kale ne batebenkerera ku nkola yaabwe. Ekyo kijjawa nti nze ekyo kyenjagala, ekyo kijjawa ebyobuwangwa bwe biragira, sendawula talina kulya nseenene. Nagezezaako okukola risaaki mu kitundu kyenankole, ne bagamba waliwo amannya ge mutuuma eringa eno gyegali, ne wabaayo n'agataliiyo, naye ekyokusinza emmandwa kiri wonna n'eno gyekiri. Era bwe babadde baŋŋamba ezimu ku mmandwa z'eno, baŋŋambye abacwezi bo babakozesa nnyo, galinga ga kifaalu g'eno, kasita omunyiiza ng'akusindikira abacwezi
era baŋŋambye waliwo atadde abantu ku bunkenke mu kitundu kino erinnya lye tujja ddibawa insha allah mbeere nga mukola ki mulitegeera naye baŋŋambye mulaguzi mukulu mulogo mukulu era omuntu bw'akusibula naga nti gyendaze oyina kubeera ku bunkenke baŋŋambye bamuyita simanyi bikya byambuzi si mulogo aweweeta mpisi kundi bikya byambuzi si mulogo aweweeta mpisi kundi era omuntu ayagala okukulyako ebibyaga nti ŋŋenze wa bikya byambuzi akusindikira abacwezi ebinaddako gwobimanyi naye allah subhanahu wataala atugambye ti abaana adamu abo ne babeera nga batebenkera ku nkola yaabwe gye baagala nga bo balaba yeyina okukola eya allah mu nsi ye teyina kukolamu allah jalla waala agamba nti walladhina hum an ayatina ghafilun ne babeera nga amateeka gange n'obubonero bwange balagajjavu nnyo ku byo abanga obubonero buno tebwali tumaze bwensookeddeko ku allah subhanahu wataala ekisooka allah subhanahu wataala aya jatu aya eri mu suratu lmulku esembayo qul araaitum in asbaha maukum ghawra abange mulaba mutya bwe bukeera ku makya nga amazzi gammwe gaweddewo gakalidde faman yatikum bima'in ma'in ani ayinza obiyingiramu nabawa ku mazzi akakabaniro kabadde kali tumaze oba oliawo bwe tuzuula nti abacwezi tebasobola kukola mazzi emisamba tegisobola ebiteega tebisobola sheekha abadde wano abagayindi teri asobola kuloga nkuba era omuntu yenna yeetantala amanyiddwa ku kyalo nti mulozi wa nkuba ntegerekeka ne baba ayambala enkuufiira ne baba tajjaamu kkanzu ne baba yagenda emakka emirundi 25 ne bwabanga ku muzikiti yasookamu n'atuula ku layini esooka ng'aloga enkuba obusiraamu aba yabufuluma dda lwaki muzimba oguyingirwa ate ogufulumwa okuguyingira tukozesa omulyango ogumu nga naye ye shahada la ilaha illa allah muhammadu rasulullah okugufuluma osobola okuyita mu mulyango osobola okuyita mu ddirisa osobola okuyita mu kamooli osobola okuyita mu lunyafa n'ofuluma ogenda okwekanga ng'oli bweru wayiseewa mu lunyanfa lwatise lutono bwe ruti n'ofuluma obusiraamu n'ogenda kitabanyanya abantu nti kakati nga Haji Gundi bwe tumuyita buli lwe tuba n'emikolo enkuba agiroga n'egenda kati enaani agiroze weetonyemu butonotono awo nemala nekola ki nemala negenda agiroze yani kino mbadde njagala nakyo kiteremenkere mu nzikiriza yammwe ekintu kino buli wetulaga tukiddiŋŋana sheekhe takyogeddeeko simanyi oba akikonyeeko sibaddeewo omuntu asobola okgenda ew'omulogo ng'anoonya oluzaalo n'azaala aljawaabu naam okuddamu nti ekisoboka omuntu asobola okgenda ewa bikya bya mbuzi ng'ayagala bugagga mu nnaku ntono n'abufuna omuntu asobola okgenda ew'omulogo ng'obulwadde bumuluma n'ajjanjabwa n'awona okuddamu nti kiva ku ki kiva ku bigambo bya Allah oba kiva ku nteekateeka y'owekitiibwa Allah lwaki kubanga tukakaza nti innahu ala kulli shay'in qadir buli kintu kyonna ye muteesiteesi wakyo akigeraageranya ne kitambula nga bw'aba akyagadde
yatugani wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah. Tewali programu esobola kutuuka mu bitonde yonna okujjako Allah gyagambye etuuke yetuuka. Lwaki bino byonna biba byannemadda nga bwe ngenze ewagundi nenfuna oluzaalo, bwe ngenze ewagundi nenfuna kino, bwe ngenze ewagundi nenfuna kino. Allah yatugamba mu suratul An'am aya ya 4 natugamba falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Abana Adam wano Allah mutendera gw'abantu be yali ayogera ku bantu abamala okwesamba enkola ye n'obubonero bwe n'ebiragiro bye nga balaba bibatawaanya n'obbalwisa basigaza mu mbeera y'obwakadduwa nnema ng'ate baagala eddembe ery'obwebange ne bagenda balijja mu atali Allah oba mu majinni oba mu bamutuula kungo oba mu bamwasankula betuuma amannya agatiisatiisa ago otegeere nti ye tatembeka mumeketa mayinja mugaaya manda mumeketa misumaali ajimira miramba. Noyo bwobukeera ku makya n'ogendanga ku muntu agenzeeyo mugaaya mayinja ogenda n'ennumba 3 mu budde bwa musana n'ogera ng'anyeenya embugo ze n'ozita ne ziyingira mu mbugo bw'atafulumanga ssabo mba nkulimba. Naye mugaaya mayinja ate ennumba ze zikuddusizza. Naye Allah agamba nti bwe baatuuka ku mbeera eyo ne balaba nga sikyasobola kumala bizibu byabwe ne bagenda ne bagenzeemu banoonya nzaalo banywa nzaalo. Allah agamba fatahna alayhim abwaba kulli shay, nabaggulirawo buli mulyango gwa buli kye beetaaga. Omuntu eyagenda ng'ayagala byabufuzi, oyagala kikuwangula kalulu namusobozesa n'akawangula, oyagala ki kulemerako kyoyagala namuteera gaamu mu ntebe mwatudde nga ne baaba alina gy'alaga agenda nayo ne bwe yeebaka nayo. Ne bagamba nti oyo omuntu bw'ati alina gaamu eyo okujjako ng'omuwaseemu mpaati ntegerekese. Naye si gye twagala okugenda. Allah kad fatahna alayhim abwaba kulli shay, nabagondeza buli muntu omulyango gwe yakonkona gwe naggula. Owekitiibwa Allah tosobola konkona kiyungu naggula sitoowa. Tosobola konkona sitoowa naggula kinaabiro, nedda. Tosobola konkona bedroom naggula kiyigo. Gwokonkona oyagala ki tikuzuukuka kiro. Bw'alaba nga kyoyagala ng'atandika okuzuukusa saawa 10 zennyini 10 n'eddakiika 10 ebula 10 okuwera 10 yakuzuukusa Allah. Ogenda okulaba ng'ozza engulu. Fatahna alayhim abwaba kulli shay. Eyayagala okw'obwenzi aguggulawo Allah. Nobeera nga abakyala abaalemwa edda abasajja bakaŋŋaŋa abasente bw'olugendawo baga nti omusajja musoke yatulema talina ssente kikyafu niyo olulaba omukazi ne waba yagookoka kisekereza busekereza ogenda okwekanganga amuwadde essimu. Lwaki? Oluggi lwakonkona Allah yaluggula. Abagenda ne bafuutuka ne bagenda banoonya enzaalo Allah abaggulirirawo eyo. Bakuwadde essere ne kalanda lugo ne bamala ne bakuteeramu eminyira gyabwe bateekamu ebintuntu shayitaani byekufuulira ebikkakkanya ekitiibwa kyo nti nga bw'ovudde ku Allah kati oli wa wansi. Kubanga eddagala ly'abo abalogo lye bagaba muteekwa okubaamu empitambi, mubaamu omusaayi gwa hedhi, mubaamu eminyira. Kati akuwa obutunda ng'abunyizizaamu eminyira naggamba nywa ate bomala onneebaze n'onywa. Embeera y'abalogo bwete bwefaanana. Ogenda okwekanga yali ayagala olubuto ng'olufunye oluvannyuma lw'okunywa eminyira gy'omulogo.
Allah gandi hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idahum mublisun. Buli muntu okutuusa lwe yatuuka ku kyayagala n'atuuka ku ntikko yakyo n'asanyukira ddala obugaggambo ofunye bampayirizi kubeera nga emmotoka yange etegwa era tegudde. Olinnya amagi ogenda kutwala mufu omujjawa Kampala mutwala Mbalala n'olinnya amagi. Allah ga nti baatuuka bulungi abaagalinnya era ne bakakasa nti amagi gakola. Hatta idha farihu bima utu, okutuusa lwe baafuna essanyu lw'ebyo bye nabawa nga bo balowooza nti balogo be baabibawa. Akhadhnahum baghtatan, Allah ga nti oluvannyuma nembeekyusiza nembabetenta nembalozaako nembakiriyalinga. Akuwamu akalembereza Allah n'omujoga n'owunga neweefuula mawuzi neweefuula zoliga neweefuula byoyagala byonna, n'oluvannyuma nakkwatako nga tokyasobola kudda mabega. Embeera eyo mugyegendereze. Ebanga ey'ensonzi eyingidde mu mugomo oba mukana akatego k'obuuma ako ak'obuwaya, ejja yeeyagala egenda okulaba nga akalyango kalungi n'eriwanyuma amazzi gayitamu, yo nerowooza nti naye ejja kuyitamu, neteekamu ekitwe kyayo neyingira. Egenda okuba eti yutaani nga tekikyasoboka, koleeti nga tekikyasoboka, koleeti netegeera nti ndogoddemu. Era banne waayo be bagiraba nga eruguddemu tebasembera. Awo wennyini weetegerera nti bandidde, ng'era ddala kituufu efuuse ya musefuliya. Tugenda mu byokulabirako bya shiriki. Naye njagadde okukubira ekifaananyi kino nkugirayo bye ŋŋenda okugamba obitegeere. Omusajja Allah subhanahu wa ta'ala bwakeera ku makya n'amuwa ekyengera ky'ettaka. Ettaka eryo lyali lyayika eziwerako nga 10 nga lya kibira. Tuli bumwoba? N'abeera nga yakuŋŋaanya amaanyi ge gonna, oluvannyuma lwe ddifuna n'asaawa ekibira. Ogwo mulimu gumu. Bwe yamala okisaawa n'asigula enkonge egyemeka. Bwe yamala ozisigula n'atema amavuunike egyemeka. Bwe yamala okugatema n'aganjala egyemeka. Waganjalidde okuva kyayanjadde mu kiseera ekyo kyekibaawo awo. Waddeyo kibirawo ki? Nnimiro? Eyo bagiyita nnimiro, kyererezi. Engeri gye muli banankola abasinga obungi sijja bawakanya kuba ebimu sibimanyi. Naye wabadde ekibira bwe banjala amavuunike kyekibaawo awo. Buba bulime, si nnimiro. Buba buki? Bulime. Njagala mmaleyo kino. Ekyokulabirako kino kiyinza tutwala obulungi ku nsonga yaffe nti obulime buno wabufunidde bino ebintu bina toyinza biwona. Ekisooka tosobola kuwona mabavu, kyekisooka. Era olyakwata mu bukwasi naga ni muli muti eyo, wallahi agenda okulya naga nti omusajja enkumbi njiwulidde mweri mu ngalo nga tezikwatika muzikalabula olukalabula. Era abamanyi okuduula bagamba nti oba abasajja abalimi babeera batya ne bakyala baabo, nkutte mu ngalo ze ziringa oluwawu. Ekyokubiri, tosobola kuwona nkuba eno bw'eba sizoni ya nkuba erina okukuba. Ekyokusatu, bw'eba sizoni nga ya musana gulina okwokya. Ekyokuna, olina okwerekereza ennyo tulo tw'okumakya otuwoome nnyo n'oba nga ssaawa 12 oli ku lubimbi. Bye bintu bimeka? Bina. Abakuyitako bakwebaza. Weebale nawe noga nti kale. Weebale kale. Kubanga wallahi oba olina kyokola. Ng'era bakiraba awaali ekibira wazzeewo bulime ogenda kusiga
kati Allah naggerera n'ogenda ofuna ekifurusi ky'ebinyeebwa nga bisiike n'ojja obisiga. Abakuyitako era balaba osiga era ne bakwebaza nti osiga, wallahi era ne bakiraba nti osiga binyeebwa, era mu butuufu ng'osiga binyeebwa. Naye omutawaana we guli ng'ebinyeebwa bisiike. Omulomo gw'eddarasa eno gugamba nti abange twekwanye tufubenga bwe kisoboka tuleke kusiga binyeebwa bisiike. Kubanga bw'omala obimaliriza ng'odda ewaka ng'osaba enkuba nga Allah agisumulula ng'etonnya, wallahi ne bw'etonnyera omwaka nga tesazeeko ebinyeebwa ebisiike tebimera. Ebinyeebwa ebisiike tebimera. Era bw'ogambako gwoga nga tebimeze ati najja wano nengenda ku musajja omusisi w'ebinyeebwa nampa ebinyeebwa nga bisiike, akubuza oli musiru, wasiga bisiike ng'ate tokyasobola bijjayo birya nga n'okumera tebikoze eki. Abange twegendereze esswala zaffe, twegendereze okusiiba kwaffe, twegendereze obusiraamu bwaffe. Ensonga ebufuula ebinyeebwa ebisiike ng'ate oyagala bisiga si kubirya, wallahi gwe mulyango ogukuyingiza mu busiraamu. La ilaha illallah, kalimati tawhid, kwawula Allah. Twewale ebinyeebwa ebisiike. Byonoona byonna by'obadde okoze Allah ne byali asazaamu busaza byonna tayagala. Ebintu bino wammanga twalibadde tubyewalira ddala ne tubivaako. Lwaki? Bikuleetera emirimu gyo okubeera nti gy'ogenda okukola osize binyeebwa bisiike. Ow'ekitiibwa Allah mu mbeera gye yatuteekamu mu nsi teyatukola kusanga kaserengeto, wabula yatukola n'atuteera akaserengeto nga bwolaba edduniya bwefaanana, erimu obuwonvu n'obugga n'emiseeto n'obuserengeto na buli kimu. Mu mbeera y'obugumiikiriza bwaffe ku miseeto ne ku buserengeto ne ku busozi kwagenda tuweerejjana, kubanga atuga nti wajazaahum bima sabaru, agenda kusasula olw'obugumiikiriza abantu bwe bagumiikiriza mu nsi. Atalina mwana n'agumiikiriza, atalina sente n'agumiikiriza, atalina n'agumiikiriza. Jannatan wa harira muttaki'ina fiha ala al-araiki la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Bino bye bisinga okutawanya abantu mu nsi. Ekisooka security, obukuumi. Obukuumi obwenkomeredde bwa Allah. Omwana Adamu singa onoonya obukuumi obwenkomeredde eri atali Allah, osize ebinyeebwa bisiike. Oli ayinza ogamba bodyguard escort. Abo aba bodyguard ne escort byabwe. Naye nga nkakasa nti bodyguard ne escort era naye aba akimanyi nti obukuumi obusinga bwa Allah. Kuba escort kasita akolera mu kiseera bwe batakololera noono ayina kugwa bubi, oba kitaba oba abadde mu ddongo agwa bugwi. Bo baba ne sigino zaabwe nti wekwata ku kibegabega gendera ku mukono gye gukoze eki, oba akusudde mu nnagisi oba kiki, osobole okuwona ekiddako. Okwo kuba kutya, kitegeeza nti waliwo ekijja nga n'esikooti ono gwe weeteekako takisobola. Kakati abanguya bo banguyirwa muki? Yafuna eddagala n'alisimba mu lujja wakati, ng'eddagala eryo lya bukuumi, ng'omuntu bw'atuuka mbu mu lujja ennyumba alaba kibira n'olujja nga teruliiwo. Ayina abakuumi be yasimba mu lujja, oli olutuukawo oba mubbi alaba kibira. Ate ye yeeroopa n'okweroopa, abange mbadde nzize babba naye ekkubo limbuze. Nga ni musajja akola.
okiraba kati omuntu alina eddagala ly'obukuumi bwe riti mulogo mu hadithi gye tusomyeko egundi emu nabbi ng'alambika ebintu 8 waga nti ijtanibu as-sab'u al-mubikati ashirku billah okugattako Allah wasihiru nokola eddogo omuntu situyinayo mulogo yenna ng'obwongo bukutawanya nti musiraamu ne baba ye Khalidi ne baba ye Abdul Majidu ne baba ye Huzaifa ne baba bamutuuma erinnya agamu ku mannya ga Allah nga Abdurrahman ne baba ina erinnya agamu ku mannya ga bannabbi nga ye Zakariya ne baba ina amanya agamu ku mannya ga bamalayika nga ye Jibuliru. Allah yaba mukafu kasitoba mulogo osiramu oba obufulumi ogw'omuzimbo gwa Allah gwe yatuga nabbi sallallahu alaihi wasallam bunya al-islami ala 5 yazimba obusiramu buno ku mpaji 5 oba obufulumye ng'ate situpima nabagamba nti omuntu afulumye ababweru bw'oba bweru enkuba gyekuba omuntu ali mu lujja wakati gyekuba efaananira ddala n'ali mu nnimiro efaananira ddala gwesanze nga badde agenze ku luzzi kasita oba bweru ekkuba kyenkanyi ate olaba n'aliraanya obuliraanya ati olusebenjo ng'aliraanya ati ekisenge ky'ennyumba ate oyo eyinza omukuba ennyo kuba amabaati gano agaleeta amazzi gamuggwerako n'atoba olukoka kati bw'oba bweru oba bweru ennamula Allah gyagenda okulamulamu ataasaala ataasiiba eyayambalanga enkofiira eringa obusepiki bwe bapanze n'ewanvu weeti eyayambalanga galubindi n'akanulira muli amaaso n'atiisatiisa abantu nga gwe wateekangako nkofiira na kkanzu oyagala nnyo Allah mugenda kuba mufaanana dogo kakati eddagala erisimbibwa ekisooka waliwo abalisimba mu lujja ekyokubiri waliwo abaliteeka mu nnyumba ekyokusatu waliwo abaliteeka libakuumira essamba zaabwe essamba y'ebikajjo yagundi tebbwamu bw'omenya ekikajja akusangawo ng'okikutta oti ng'okanudde n'amaaso ng'era bw'oyogera nze nkibbye tolowooza nti eyo ago gaba maanyi ga njawulo aba mulogo yennyini oyo wallahi aba mulogo. Tulina omusajja waffe ye Masaka yali ku kyalo n'ekyomukisa omulungi teyali wa umma naye baali bamwawula nga bamanyi nti mu lusuku lwe mu nnimiro ye temugibwa kantu. Muwala we najja teyamusanga wazze waka ng'enjala emuluma n'amulinda n'agaana okujja. Ebbalibbali awo waaliwo ebikajjo bya ggoowa binyirira nnyo biba birungi n'akimenya. Bw'akimenya n'akitwala n'agakantwalireko bazzukulu be nange bwe naatuuka nga nkooye ndyeko atambula ebyalo nga 4 5 okutuuka gy'avudde. Bwe yatuukayo omukulu agenda okujja ng'ebikajjo bye byaggoowa byabadde 8 alaba 7 naggala oluggi ne yeebaka. Ziba ssaawa 8 ogw'ekiro omuwala n'amukonkona ng'alina ekikajjo. Gulawo ani taata nze muwalawo agenda okugulawo ati ng'alina ekikajjo kyabwe. Namugaa nakitegedde nti ojja kizza yingira nategedde nti ojja kikomyawo. Agamba muwalawo yingira n'ayingira. Kati oyo baba musiraamu modolo eyo taliiyo. Obusiraamu aba yabufuluma dda naye nga yasigaza erinnya nabagali ne bwewetuuma erya Jibuliru eyaleetanga obubaka bwa Allah ku Nabbi Muhammad ne kuba ambiya abalala. Toba musiraamu obwo obukuumi tubulabi. Waliwo abateeka mu dduuka yateekamu ekifundikwa yateekamu kati yateekamu kye yateekamu ekidduka
moroka ezo bazisibamu ebifundikwa baddereva ezitali zaabwe bakuume emirimu gyabwe naganene moroka tomanyi gye nagijja nga ne be bamugoba ne bateekamu omulala wallahi amalamu ennaku 2 ne bayita ono yali agivuga olwo gwe baŋŋamba yagivuga amatooke baali basoma amatooke ku veeni naye yagivuga n'agijja e Kampala yingini yaviiramu munneekongolera awo neegwa wansi omusajja olwamala ebisomolozo biibyo ne bayita nnyiniyo ne bagenda bawummuzaamu yingini n'abaga nti ne mmotoka yo yange kati omulogo yagitwala eri mu buwambe bwe ekyo nno ne kibanga mwana wattu embeera eyo eba yakugattako Allah yennyini nnyini waliwo ebikolwa ebikolebwa abalogo baliyita ddagala naye simanyi oba eddagala kiba kya Luganda kituufu abakyala balina eddagala lye basiba ku baami basobole okunyweza obufumbo bwabwe waliwo n'abaami agasajja oba abakiwottonono oba kiba kikyalla yasinga okuma oba kiba kizeezengere mbu naye asiba mukyala we amwagala ennyo nendagala ndabe nnyo ku balogo nga bafumbiriganwa nga beesibye akabaana ako bwe kafaanana ono yasiba ono nono n'asiba ono njagala mbirabeko bwe bifaanana naye nga akabaana ako kalabika kabaamu embeera eyo erabika nga eba yeetaaga okwerabirako kakati eddagala eryo abantu balikozesa nnyo naye nga kikola kyakugattako Allah era obusiraamu oba obuvuddemu eddala nina omukyala yannyumizaako omu ku bakyala bensomesa naŋŋamba yalina mukwano gwe nga ye buli kiro azuukusa bba n'atuula bw'ati bba n'atandika okumunyumiza okuva lwe yafulumye mu nnyumba naye ng'amunyumiza yeebase olwavudde wano nengenda ku gundi gundi nansasula ssente zange nenzitereka wano nempaka akawala kaniifa manyi kaniifa ako nkoogereza vaawo ye nkoogereza era njagala kawasa okiraba wallahi gwayogeza yeebase bba naye byonna kakandya ssente bwe ziti naye kaagala nnyo era ssente zange kakyazirya kale ddawo ogenda okuzuukuka ogenda mu subuhi ng'ebikwatako byonna mukazi wa birina era wolabira kyayakeere oba ayinza kuba eyawoze eyakasula mu fulasika ennaku 3 nyoyo kyayinga ompadda nnyogoga ate aniifa tatandikira awo byobadde nobuga aniifa yaani naye nga gwe wamwogedde ekiro kati beeyambisa shayatini eddogo eryo ne libeera nga lijja ku musajja ne boogeza omuzimu gwe ne gutontoma buli kintu kyonna obufumbo bwona omukyala busobole okutebenkera ddala kituufu in the short run busobola okutebenkera naye oba ofiiriddwa amakula g'obusiraamu kubanga oba ogafulumye ne wabawo eddoga ddala abakyala lye bakola bali bakolera nga ye bw'aba agenda okuzaala ebisa bino ebimusimba bisimba mu haaji era haaji bw'aba ku mulimu genda okola wuwi ng'omukyala eri mutegeera nti lumuluma kati eryo nalyo eddogo naye abakyala abalogo bakola bubi kyova okabya omusajja ku mulimo nga wallahi enkola eyo si nnungi kale mbuyo omukyala engeri gye yeetissa olubuto naawe gabana ku kulumwako mumuzaale mwembi mutegeere omwana bw'aluma aluma ono kati ejjini liddira ligenda likutuulako ne likunyoola yogayoga ng'omukyala azadde talumiddwa entuuyo zonna n'ebisa bibadde ku mwami omuntu akikola teweeyita hajati teweeyita hajara teweeyita madiina oba masituura kale osobola okusigaza erinnya lyo
naye obusiraamu oba wabuvaamu dda. Abange bino ebikolwa nabyo si bituufu. Nga twongereza ku ky'abakyala tulina kye bayita okuwonga. Okuwonga kuba kusala. Okusala okwo tekwekomeredde ku bintu biriibwa byokka, wabula omuntu ayinza okusala ne bw'oba osaze embwa n'ogamba embwa eno kangisalira emizimu, ne bw'oba osaze ng'osaze kapa n'ogamba kapa eno kangisalire ekkubo oba omugga gundi ekkubo liganya okuyitawo emisambwa si mitereevu, kwe bayita okuwonga okwo. Singa osala ng'osalidde ekitali Allah, obusiraamu oba obuvuddemu. Kye tulina okusalira alina kubeera Allah subhanahu wa ta'ala yekka mwana wattu. Mu mbeera eyo tugambye okusala kwo kulina kubeera nga tusala ku lwa Allah. Bw'osala ng'osalira ekitali Allah, funayo eddiini, ofuneyo n'omugabi w'ejjana atali Allah, weeteeketeeka okuyingira eyo, oba n'abakitaawo oba nnyoko, ogende mu eyo, tojja kusobola kubeera ng'eya Allah ogiyingira oba ogifulumya. Situsala okujjako tusala ku lwa Allah. Ne bw'oga nti nsiri, ng'ogenda kusala nsiri, ng'ogisalira kitonde, osobola okubona emitawaana, obusiraamu oba buvuddemu. Obuti bwe bagaba mu waleti, tulina omuwalimu gwe twakaziika, twamuziise mu bitundu by'eruweero. Naye omusiraamu yalonze waleti y'obusiraamu ng'erimu endagamuntu, Badiru wa Ssekajja obaani, ng'erimu ssente emitwalo gyabadde 12. Naye yagenza ogisikayo bw'ati ng'erimu akafundikwa k'akaveera n'obugundigundi obutategerekeka bulungi n'akawero nga kasibe. Kwe kugireetera omusiraamu namuga ne wanyu olaba oti nankanino gugiranga nakandi wallahi ne boonagiranga tajja kujja. Nambuuza lwaki gwe ekifundikwa tokiraba? Baalanga waleti ne balanga paka okuziika lwe kwakoma, omusiraamu gaba nti woowayi nze ngende nswale. Be bantu ekika kya modolo y'abantu Allah bayogerako ti yastakhfuuna minan naas, batamwatta okuswala eri abantu, balina ensonyi mpitirivu mu bantu bannaabwe abatalina jjana, wala yastakhfuuna min Allah. Abatonda tebamukwatirwa nsonyi, bamugattako. Balina ensonyi eri abantu. Bw'agenda ku buko tayagala yenna yeewombeeka n'ogamba ng'alinga ekkeresaata, wala yastakhfuuna min Allah. Allah tebamukwatirwa nsonyi. Eyo embeera nkyama. Bwe tulina okukwatirwa ensonyi ez'okuntikka alina kuba Allah. Zino ensonyi endala zigoberera bugoberezi, kubanga Allah yatusinze ensonyi ne nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okuwaayo, waliwo ssente eziweebwayo mu bigali. Ekisinga okunneewuunyisa nti mu bigali eyo abatera okuwaayo bwe biba bizuuliddwa temutera kubaamu bw'etaano, n'obw'ebiri tebubaamu, n'obw'omutwalo tebubaamu, n'obw'5000 tebubaamu. Ezisigadde ezo ezikakkana wansi paka ku 0 ze zibeera mu bigali. Kati oddidde agenda okutaasa omuwadde siringi 2, naye mu busiru bwe n'atakkaayanya, naye nga ekikye kiba kituukiridde. Ejjini lyoterawo ssente ezo liba likutomezezza emirundi 2. Ekisooka owaddeyo kikola kyakugattako Allah, oligulumizza kikola kyakugattako Allah. Obusiraamu obuvuddemu, kati ne bw'oba buviiriddemu ku siringi 10 lisanyuka, ne kiba nga kikolwa kijja omuntu mu busiraamu. Abanga okulayira omuntu singa olayira mu ngeri eŋŋenderere ng'olayidde ekitali Allah, obusiraamu oba buvuddemu.
oba obuvuddemu. Saate singa okikola mu ngeri y'okuseerera gange astaghfirullah, nsonyiwa Allah. Kubanga gwe tulina okulayira, gwe tulina okujuliza ensonga zaffe ye Allah tabaraka wa taala. Situlayira okujjako nga tulayira Allah subhanahu wa taala. Ensonga endala etawanya nnyo abantu ero nayo ng'ebuna ebuganda gyeri neeno gyeri Mwankole n'ewalala, abantu bwe bafuna ebizibu batera okuddukira ku kabbuliza abajjajjaabwe, ne bakuulakuulako obuddo, ne bazeetooloola, ne boogera nabo. Embeera eyo ya bujega, embeera eyo ya buwuttufu obutagambika. Lwaki? Abantu bano abali mu kabbuli abasabibwa abashiriku baba beetaavu nnyo abantu abalamu, nga be beetaavu kubanga baliyala, kubanga baagala obbasabira. Kakati abaagala obbasabira nga okwesabira kwa stoppinga, wallahi bukya ku makya mwana wattu ng'ate abaagala obbasabira bw'osabye n'obanga ojinga wadde nga n'obusiraamu obufulumye obuvuddemu. Mulimu okweraguza. Kino bwe kiba bwe kiti, kino kyo kigenda okuddawo. Kino bwe kiba bwe kiti, enkoko bw'ekookolima ekiro mu budde obutali bwayo eriibwa buliibwa, kiba kifuuse kikolimu. Kakati ate ekikolimu okiridde ogenda kuwonera wa? Gwe gite buti emiyaayo gye girye naye okudde ekiyumba. Ate okumanya wallahi abashiriku baba bapumbaana, musobola okubaamu empanga nga 8. Kati ye bw'atunula bw'ati gy'ateebereza yerugwamu, aba yakagisala endala n'eddamu n'ekookolima. Nasala Allah salamata wal afiya. Mu kumaliriza, basheekhe bakama bange abawalimu abasoose wano bayogedde ku kyoto ekikumibwa ng'omuntu afudde. Bannange, bw'oba osomye ku nnono n'obuwangwa mu Buganda, waliwo eyawandiika ekitabo ekyo, yatuuka ku kyoto. Entandikwa y'ekyoto ekyo n'ekigendererwa kyakyo kyalibadde kya buvunaanyizibwa gwe ne bw'oba oyina mpewo, okugoba empewo n'ensiri. Ekyoto abasiraamu tukyerekereze. Ekyoto abasiraamu tukireke. Mukume ttala zammwe ez'omukono, mukume sitima zammwe, mukume bye mukumye. Era nze abazira kisa kitange bw'afa nasanga bamaze okuteeka entuumu ye, nimbabuuza kiki kino. Tugenda kukuma kyoto, twokirako bwokezi kasooli na kunyati nembaga ni mu bijjeewo. Tebirimu siriki yenna, temulimu siriki yenna, nembaga mulimu siriki, temuli mu bijjeewo. Kakati ataŋŋambye nti temuli shiriki. Yali musajja Haji ali myaka 6. Ntegerekese aba atandise okujjawo enkwazi teeka gy'azitadde n'aŋŋamba naye sirabanga mufugo batakumira kyoto. Haji binagwa mu lujja muno n'abiraba ne mugamba byagudde dda, byagudde dda. Kakati ate susuubira binene bisinga wano. Ekyoto tukyerekereze olw'ekigenderera kyakyo nti bashiriku be bakikola nga balina bye baagala okubeera nga bamaliriza. Ab'ebitiibwa obudde bunkutte naye bino ndagadde kubikoonako mu butikitiki. Ekisooka bannange, situyina muziro. Omusiraamu nga oli musiraamu oyo wabuyingira n'obumalayo taba na muziro okujjako ko Allah bwe yatulangirirako gye tuli nti bino mbiziyizza gy'emiziro gy'abasiraamu. Naye omusiraamu ga nti omuziro gwange ente, omuziro gwange embuzi, omuziro gwange endiga, omuziro gwange enkoko, mwana wattu ekyo nno nakyo oba olumbaganya Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekiyinza okwonoona enzikirizayo neweekanga ng'oluusi kikasuse mu bukafiiri obunene. Situziza okujjako Allah kyaba atuziyizza mu mbeera efaanana bwetyo. Twalibadde tusumulula oluwombo n'enteekateeka yaalwo oluteekerwateekerwa abako, naye obudde buleyinza okuba nga tebutumala. Maliriza mbagamba nti oluwombo abaluteekateeka mu nteekateeka ey'ennono n'obuwangwa ne kacica gwe muteekamu n'amazingala ge muteekamu ne bye muteekamu byonna, abaluteekateeka obusiraamu babuvaamu. N'ababaawo nga bawa amagezi kyonoonya enzikiriza yaabwe baba bafulumye
n'abo abakkiriza oddukozesa nabo baba bafulumye okujjako omuntu aba alidde misikini ng'aliddemu butategeera ye talina buzibu era Allah tamuvunaana olw'amanyangala gwe mwakoze nga tagategedde. Ebintu bingi tuyinza obutasobola bimalayo olw'obudde, naye nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atukumire eddiini eno tusobole okubeera nga tugirongoosa ku lulwe ate atuwa empeera oluvannyuma lw'ensi. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde waffe nga tonnagenda abadde Sheikh Hamid Mbazira. Allah subhanahu wa ta'ala mutukuumire. Baganda baffe bavudde mu bitundu ebyenjawulo Sheikh balina okusaba nti musomesezza ku bintu ebyenjawulo bino nnyimbe n'ebirala, kati bwe baddayo baagala twala bubaka naye bagenda kubabuuza kati baagala ku namba z'abawalimu baba mubuuzizza kkubire ku ssimu tubabuulire ensonga ezifaanako eso gye bava insha Allah. Sebo kye batusabye.